okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Obooluganda omulungi omwagalwa, nzikiriza nate okwanirizaako enkyene ey'olwaleero ku puroguramu yaffe Ensulo Ey'enkya ku TV yaffe Nganzi 3ABN. Era onzikirize mu ngeri enjawulo okwagaliza sabbiiti ennungi. Twagala okwebaza Mukama olw'obukuumi bw'atuwadde okuyita mu nnaku omukaaga, ate laba leero atuusiza ku lunaku olw'omusanvu. Ekiwummulo ye kye yatuwa, ffe wamu naye tuwummule tumaleko akadde ffenna. Atukoze bulungi okuyita mu wiiki yonna, atuwadde ekyokuyiga ekirungi, ekyokuyiga ekitulaga nti nno tukyali mu ssomero lye okwongera okugunjulibwa n'okuyigirizibwa. Ate ne bwe tufuna ebizibu, ne bwe tufuna emitawaana, ne bwe tulwala y'atujjanjaba. Naye ng'ekigendererwa kye kyonna mu bino okututeeka mu ggye lye, okulwana, okubeera mu nnimiro ye, okuvuba emyoyo ku lulwe. Twagala okumwebaza olw'ekiseera ky'atuwadde, nange njagala okubeebaza kubanga mmanyi abasinga ku mmwe buli lunaku buli ku makya mubadde nange wano. Mbadde omwanjuzi wammwe Luwaga Samson nga nimuweereza mu kkanisa ya Seventh Adventist Church Mount Zion. Kkanisa eno esangibwa Kigoma. Ekkanisa eno ttabi ery'ekkanisa eya Seventh Adventist Church Kampala Central Church mu Kampala District. Nsanyuse okubeera nammwe. Olwaleero tugenda okubeera n'ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Ekkanisa ya Yosemite. Ekkanisa ya Yosemite. Tugenda kwewombeeka ate tunoonye Mukama mu kusaba. Omulungi atwagala Katonda waffe, twagala okwebaza nate olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Twagala okwebaza olw'obukuumi bwo okuyita mu nnaku omukaaga ez'okukola emirimu gyaffe. Mu ngeri enjawulo tukwebaza olw'ekiwummulo kino ekya sabbiiti ky'otuwadde. Tukwebaza olw'olunaku luno lwe tugenda okuŋŋaana wamu n'abooluganda be tumaze oboolyawo akabanga nga tetulabagana nabo. Olunaku lwe tugenda okubeera naawe mu ngeri enjawulo nga tewali kirala kitutaataaganya, tewali kulowooza ku bya mirimu, tewali kulowooza ku bya ssente, tewali kulowooza ku bizibu byaffe eby'omu nsi, naye tutwale obudde buno nga tuli naawe. Twagala okwebaza okusaba kwaffe, okwegayira kwaffe, ojja otuyigiriza okuyita mu lunaku luno olwaleero, ng'otandikidde ddala mu puroguramu eno Ensulo Ey'enkya n'ekyokuyiga kye tugenda okuyiga. Muganda wange mwannyinaze ali mu kutulaba afune omukisa, afune ekyokuyiga, ate era otubeere tusobole okutuuka mu masinzizo ku budde okukwatagana n'abooluganda bannaffe. Tuwulire bino bye tusabye ku lw'omuweereza wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekkanisa eya Yosemite. Olugero lutubuulirwa omwami ono ng'agamba nti eggulo ku makya nafunye omukisa okulaba ku njuba ng'esituka ebuvanjuba nga ndi ku Half Dome. Half Dome lino nno lwe lumu ku lwazi olusinga obunene mu nsi yonna. Olwazi luno bagamba luliko fuuti kumpi 50,000 okwambuka waggulu. Saagamba nti yafunye omukisa okulaba enjuba ng'esituka ebuvanjuba nga ndi ku Half Dome, ekifo awasinziirwa ekimanyiddwa nga Glacier Point ekiri mu kkuumiro ly'ebisolo eriyitibwa Yosemite National Park. Ng'oli ku Glacier Point ofuna ekifaananyi ekirungi ennyo okulaba ensozi eziri ebugwanjuba ng'oli ku ntikko ya mita 24,000 waggulu.
bw'osinziira awo olaba awatali kuziyizibwa kwonna enkumi n'enkumi za mayiro ez'olukoola olwetadde, ebisenge eby'enjazi ku nsozi wamu n'ensozi eziri ewala ebikuwa okutya okungi. Ku buwanvu obwo obukwasa ne kamunguluze oyinza okwetegereza ebisenge eby'enjazi enjereere era n'okulaba oluwannanda lw'ekiwonvu kya Yosemite ekya kiragala omulungi nga kitambula okweyingiriza wakati mu nsozi okumpi mitaazi 1,350 wansi mu kiwonvu. Ekintu eky'enkizo ky'olaba ebuvanjuba lwe lwazi olukyasinze okukubwa ebifaananyi mu nsi yonna oluyitibwa Half Dome. Lugulumira okutuuka mu bwengula era ne lukendeeza ne ku ntiisa enjuba gyesitukira. Enkula yaalwo ey'enjawulo teyinza kwerabirwa era kye kimu ku bitundu ebikulu ng'okyaddeko e Yosemite. Omuwandiisi oba omukulu atunyumiza olugero luno olwaleero atulaga ekkanisa eri mu butonde. Yosemite eno bw'ogisomako National Park oba ddundiro lya bisolo wano nga bwe tulina Maction Falls, Queen Elizabeth, Kidepo Valley n'endala bwe zityo. Kati Yosemite National Park eno erimu ebintu ebyewuunyisa mu butonde bingi nnyo, naye ekisinga ku byo yeno gye bayise Half Dome. Naggambye Half Dome lwazi ojja sobola oddusomako bw'onaagenda ku internet. Lwazi naye lugulumira kumpi fuuti 5,000 okwambuka waggulu. Kati omukulu ono mu lugero luno atugamba nti obudde bwe bwakya ekimu ku bisinga obulungi okulaba mu National Park eno enjuba ng'ekola ki? Ng'esituka ku makya. Obudde bwe bwakya waggulu ku lusozi ku Half Dome eno waliyo abantu musobola okukampingako okusulako n'ebifaanana ng'ebyo. Kati waliwo bannassaayansi abaali basuzeeyo waggulu ku lusozi eyo. Waliyo bano ababala ebyemmunyeenya abaali basuzeeyo. Waliyo n'abalambuzi aba bulijjo abaali basuzeeyo ku lusozi waggulu. Naye gye yali asuze ne banne be yali nabo. Kakati obudde bwe bukya ng'enjuba evaayo nga ne nabo baali batandise bo nga bali mu kusinza morning devotion, naye nga ne bali bannassaayansi buli omu akola bibyo buli omu nga kerera amaloboozi ag'enjawulo gakola ki? Weegali nga balaga nti ebyokusinza bino bano bye balimu si bikulu. Kale muli mu kusinza musinze, naye ffe naffe obulamu bwaffe busigala bugenda nga bwe bukola ki? Nga bwe bwagala. Ne munnange baba bakyayimba bakyatendereza nga ne bali bwe bali mu kerere zaabwe n'emyenge gyabwe n'okukola bye bakola. Enjuba n'etandika okukola ki? Enjuba n'etandika okusituka. Bagamba nti ekimu ku bintu ebisinga obulungi ku nsi kuno okulaba y'enjuba nga esituka mu National Park eno eya Yosemite. Efaanana bulungi nnyo. Okusituka kw'enjuba kwennyini kya bulambuzi. Abantu bagenda ne basasula. Nabadde nsoma ku National Park eno. Tokeera ku makya n'ogamba nti kati tugenda. Bagambye nti osaba owandiika okusaba olukusa okugenda okugikyalira kumpi myezi 6 ng'olowooza okugenda myezi 6 mu maaso. Lw'osabira ki? Ate basobola okukkiriza okuwa permission ng'amaani edda tujjudde tuweeyo emyezi emirala 2.
so kyekimu okusituka kw'enjuba kyekimu ku byobulamuzi ebisinga the most beautiful sights in this park. Ne munnange ono bakyayimba bakyatendereza ne bali mu kkerere zaabwe n'emyenge gyabwe mbu naye enjuba bwe yatandika okusituka bweti obulungi bwa experience eyo abaali bayimba ennyimba z'ettendo ne basirika bonna ne basaamirira ne batunuulira enjuba esituka. Bali bannassaayansi abaali mu kkerere n'okukola ebintu byabwe ne bano bakampasi abaali batamidde bonna buli omu n'akola ki n'asirika ne wabaawo akasiriikiriro ku lusozi lwonna abantu bonna ne batunuulira enjuba esituka. N'agamba nti mu kiseera ekyo ye yalaba obutonde nga bwogera, ekkanisa ng'eyogerera mu butonde kubanga mu kusirika omwo mwalimu okutendereza, silent praise, silent worship. Buli omu ng'agamba nti bannange kino ekintu kikulu nnyo, kino ekintu kirungi nnyo, ne bagulumiza Katonda eyakola ki, eyakola obulungi bwe butyo. N'abatamumanyi ne bakola ki, ne bamutendereza olw'obulungi bwaki, nti ensi yonna yayimirira, abaali ku lusozi bye bakola byonna babivaako just okulaba obulungi bw'enjuba ng'esituka. N'agamba nti the Yosemite National Park is a church in nature. Ti bw'otuuka wali ne bw'oba nga tomaze kutawaana nnyo kwogera kunnyonnyola abantu Katonda y'ani, obulungi bwa Katonda n'ebiki by'akoze n'ebiki by'atakoze, eri National Park yokka eyogerera obulungi bwa Katonda. Mujjuke twasomye eggulo mu luberyeberye luli Katonda ateekawo ekiwummulo ekya Ssabbiiti lwa nsonga emu, ajje akkirire wano ku nsi abeereko ne Adamu ne Kaawa, ajje abeereko n'ebintu bye byatonze, alabe enneke eyo. Adamu ng'ali mu nneke, Adamu nga buli kyalaba agamba nti kirungi, Adamu nga buli kyalaba agamba nti banaye kino nga kya mulembe, nga batendereza Katonda okuyita mu butonde. Experience eno omuwandiisi waffe gye yafuna bwe yagenda mu National Park eno, obutonde butulaga amaanyi ga Katonda, obutonde butulaga obulungi bwa Katonda. Tumutendereza, tumusinza okuyita mu ki? Okuyita mu butonde. Kaakati bwe tubeera abooluganda ku kkanisa, olumu tusobola tuyinza obutasobola kufuna embeera eno ey'obutonde nga bano bannaffe munnanga aba Yosemite Church aba National Park bwe baagiraba, naye mu byonna tulina okufuna kwa Ssabbiiti is about spending time with nature and the Creator. Kyekigendererwa kya Katonda waffe, tubeere mu butonde ate tubeere naye, tumaleko obudde naye, tufune engeri gye tulaba Katonda waffe mu bitwetoolodde, mu bituliraanye, mu nsozi ezitwetoolodde, mu bibira ebituliraanye, mu byonna ebitukoze eki, ebitwetoolodde, kubanga mu ebyo mwe muli practicability. That's when we see the practical aspect of God as our Creator. Lwe tulabira Katonda nga tomwogeredde na kumwogerera. Bw'oba otambuddeko n'ogenda mu National Parks ne zino ezaffe wano e Uganda, waliwo bw'otuuka n'olaba falls ziri eza Maction, n'olaba olusozi lw'Enzooli, n'olaba ebintu byonna ng'olutuusa eri waggulu, n'ogamba nti wano ne bwe batakubuulira nti Katonda gy'ali, ne bwe batakubuulira nti Katonda w'amaanyi, kyeraga bweraze nti Katonda waali, Katonda w'amaanyi. Okuyita mu butonde obwo tutwaleyo akadde
ng'ekkanisa tutwaleyo akadde ng'abooluganda okunoonya mu butonde bwaffe mu bintu bye tulina naye bwe tuba tetugenze wala naye waliwo ekintu mu butonde kye tutunuulira ne tugamba nti naye mazima ddala katonda gy'oli, katonda oli w'amaanyi, katonda ogwanidde okukola ki? Okusinzibwa. Obutonde bwogera ku katonda waffe, obutonde butulaga katonda waffe kikyali ne kikyasobola okutukolera. Zabbuli ey'enkaaga-mu-etaano olunyiriri olw'omunaana. Zabbuli 65 olunyiriri lwa munaana aga nti era n'abo abatuula ku nkomerero z'ensi batya olw'obubonero bwo. Gwe aleetera okufuluma kw'enkya n'okw'akawungeezi okuyimba n'essanyu. N'abantu bonna munnange nga bwe tulabye mu lugero luno, bannassaayansi abatakkiririza mu Katonda, abagamba nti tebamanyi Katonda, Dawudi agambye nti nabo batya olw'obubonero bwo. Obubonero bwa Katonda buli mu butonzi bwe, era tubulaba ne babulaba ne batya, ne babulaba ne beewuunya. Gwaleetera okufuluma kw'enkya n'okw'akawungeezi okuyimba essanyu. Atukkiriza okkeera olwaleero. Bw'oba weebase munnange oba ofudde oba tomanyi bigenda mu maaso, ate abasinga ku ffe twebakira ddala n'ofiira ddala ebya ddala. Naye bakujja ku kitanda bakuteeka wansi ne batwala bye bakoze eki nga weebase. Naye ye abukkiriza ne bukola ki? Ne bukya. Era n'afulumya enjuba ey'enkya n'akawungeezi era bw'atyo. Lwaki tetumutendereza? Lwaki tetumusinza? Olwaleero kakati obudde bwaffe bubadde bukyali, oyinza okusanga ng'enjuba tennavaayo. Fulumako wabweru, kubanga wali mu wiiki obeera opakuko papa genda ku mulimu, mukama wa kwata leeti. Naye olwaleero fulumako wabweru ogirabe enjuba ng'ekola ki? Ng'esituka. Etaliiko lujegere lugisika, etaliiko kintu kigisitula kyonna. Olyoka olaba amaanyi ga Katonda, olyoka olaba obuyinza bwa Katonda, osanga ekyo kinaakusindiikiriza okumusinza, ekyo kinaakusindiikiriza okumutendereza, ekyo kinaakusindiikiriza okumuwa ekitiibwa, ng'olabye ku ekyo ekiri mu butonde kyakoze eki? Kyakoze. Okyalira ensi n'ogifukirira, ogigaggawaza nnyo. Omugga gwa Katonda gujjudde amazzi, obawe eŋŋaano ng'omaze okulongoosa ensi bw'ekyo. Jjukira wali mu lubereberye akka wansi okumala obudde naffe, okumala obudde ne Adamu ne Kaawa, ati agamba bw'akyalira ensi agifukirira, agigaggawaza. Omugga gwa Katonda gujjudde amazzi mangi. Teri expression yonna ya Katonda okujja ku bino ebiri mu Zabbuli. Katonda waffe tujja kwongera okumutegeera, tujja kwongera okumusiima nga tuyise mu butonde. Fulumako ebweru ekiro ng'ensi esiriikiridde, olabe emunyeenye waggulu mu ki? Mu bbanga. Zonna ziraga obuyinza bwe, zonna ziraga amaanyi ge. Olabe enjuba ng'eyambuka, olabe omwezi ekiro, olabe ensozi zonna, olabe emigga, olabe ennyanja, byonna biraga amaanyi ge. Era mu ebyo byonna bituwa ensonga ku lwaki tulina omumusinza, bituwa ensonga lwaki tulina omumutendereza, bituwa ensonga lwaki tulina okukuŋŋaana olunaku ng'olwaleero olwa Sabbiiti. Twongere, kubanga biri bitulagako, it's a glimpse of him. Bitulaga kikyali, ne tweyongera okuyiga n'okumanya n'okukakasa kikyali okuyita mu bwino ono. Bwe tunalaba ebirungi Katonda by'akoze okuyita mu butonde,
onaaba amaanyi ge okuyita mu butonde ate tujja kweyongera okusoma ekigambo kye, tujja kwongera okuyiga ekigambo kye, tujja kwongera okwemalira mu ssomero lye tuyigirizibwe, tuyige, ate era ku nkomerero ya byonna tusobole okufuluma. Kubanga wiiki yaffe eno yonna ekibadde the point that the writer has been stressing ebadde nti tulina okufuluma okukola omulimu, tulina okufuluma okubuulira, tulina okufuluma okuvuba emyoyo ku lwa Kristo. Ebyo byonna tulina okubituukako nga tumaze okusoma, tumaze okubangulibwa, tumaze okusomesebwa. Tusomesebwa okuyita mu butonde nga bwe tulabye olwaleero, okuyita mu eno Yosemite National Park, naye era tusomesebwa okuyita mu kigambo kye. Kakati okusaba kwange gy'oli n'okusaba kwange gye ndi, Mukama atubeere, Mukama atusaasire, tumulabe okuyita mu butonde. Ku Ssabbiiti eno ey'olwaleero tufune obudde tutuule ne bannaffe tuyige okuva mu kigambo kye, ate bwe tunaamala okuyiga okuva mu kigambo kye tusobole okugenda okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Katwebaze. Katonda waffe omulungi atwagala tukwebaza olw'olunaku luno olulungi lw'otuwadde olwa Ssabbiiti. Tukwebaza olw'ennaku omukaaga z'otuyisizaamu, nate otuwadde ekiwummulo kino katukyeyagaliremu. Taata, nkusaba nga nkwegayirira tusobole okulaba okuyita mu lunaku luno, kubanga ekigendererwa kyo tewawummula nti wali okooye, tewawummula nti tewalina byakkola, naye wawummula kubanga wali oyagala oteekewo omuwaatwa gwe tusobola okumalirako obudde naawe, tubeere naawe, tukuyigireko, otusanyuse, otutegeeze ebyo by'oyagala era otuyigize ebyo by'oyagala. Kaakano tweteeka mu mikono gyo, enkya ennungi ya Ssabbiiti ojje otuule mu ffe mu kusinza kw'olwaleero kwonna, otuyigirize makubo go, by'oyagala tukole, otusaasire, otusonyiwe obutali butuukirivu buno obulabise mu maaso go. Bwe tubadde twogera, bwe tubadde tulowooza, bwe tubadde tutambula, bwe tubadde tufumiintiriza, ebimu tubigenderedde n'ebingi tetubigenderedde, tetumanyi na kumanya nti nno twonoonye. Otusaasire, otusonyiwe, otutukuze, okusinza kwaffe okwaleero kukkirizibwe mu maaso go. Njagala okuteeka mu mikono gyo abaddu bo n'abazaana bo okwetooloola ensi yonna, abagenda okuyimira ku bituuti okwogera eri abantu bo. Kababule gw'olabika, obawe ekigambo ky'oyagala tuyiga olwaleero. Otusomese mu byonna, otuyigirize mu byonna, otusonyiwe mu byonna, otukuumire mu ggwe ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.